ono mwami Walukaga muyimbi wa linnya kifo kyagenzemu okuvuganya mulimu Honorable Ssegguna omunnamateeka ye munnabyabufuzi munnamateeka omutendeke yakafuga ebisanja bisatu otulaba wa tweraba wa oba ani omulaba wa kadi tugirina awo njagala kadi okujjako nga batulimba kadi okugifuna gulawundi ekuwa ebitundu 6 ku 100 bana abalonzi balina okuvaamu obuwagizi bwa bitundu 6 ku 100 ataana gali walala kakati gulawundi nze mmanyi Walukaga agirina nga nyongereza akawo katono nti essaawa zino bw'ova wano n'ogenda Embaale n'ogamba nti ndeeta mwami Walukaga okumulaba enkya mutwalo buli omu azisowazi n'atazina azeewola naye ate nti bw'ogenda n'ogamba ndeeta gwagenda okuvuganya mu kifo ku kaadi eyo tugende mu maaso ogambe kaadi tugirina mu ngalo mbadde njagala nkumenyere ebitundu bye batugamba enkaaga kaadi olyoka ofune kubanga ku 100 bw'ofuna 6 oba omaze okuwangula ne bw'ofuna 5 mu 1 kitegeera manage ebitundu bino 6 tubipima tutya kati lwaki nkugamba nti Mathias ateekwa buteekwa kutwala kaadi eyo awo njagala okuwulira awo lwaki ateekwa buteekwa okugitwala mulabewo bulungi bano abayi baffe ba Smart TV wano we tugenda kapa tumenyeremenyerewo akawonvu n'akagga kaakati bw'oba oyimba abantu abo abakwata ssente ne bajja ne basasula era be balonzi abasasula ssente ku mulyango bakulabe ne bakufuwa n'okufuwa kubanga oteekayo ebipande byo n'olanga n'ogamba mujje munda kati bwe baba tebakwagala tebajja jjukira bagenda kusasula kati abantu abo b'okulolaba nga basimba layini ne bakwata omutwalo gwe n'aguwaayo era be baba bakwagala kati eyo gulawundi bonna abeesimbyewo tewali avuganya Walukaga kubanga ku bonna tewali gwe bayinza kusasulira kumulaba aye akayimba ko bansasulira tundaba gwatonzikakanyeeko kati ono tebasasulira okulaba ng'ajja n'akuba mu Rose Garden ekyengera n'afuna abantu 8 nga bw'agamba nti kati ngenze Nakawuka basasula bw'agamba nti ngenze Mmende basasula ne bajja ne bamulaba kati bano bonna baavuganya nabo aba bamaze ku gulawundi okitegedde eyo percentage amaze okukola ki okugifuna kati ne bakutwala ku phase 2 ne bakugamba ekibiina okikoledde ki awo nno ndabe wali akalipo ekibiina okikoledde ki kuba ekibiina kino kyekirimu bakwano b'ennyo n'abalabe b'ennyo kakati nabo ngendako obubonero bwawo kakati Walukaga yamaze ddala kaadi nze nali manager wa group gye bayita Vision Heroes emyaka 4 oba 6 mingi mbajjukira nga mutandika mingi ekimu ku byandeetera n'okupozinga omulimu gw'okuyimba n'emuyimiriza nga batutawaanya nnyo gye tukolera batyo okufuna olukusa okukola show naye ng'obuzibu buvudde kuno omuyimbi sita okufuuka munnabyabufuzi ennyo kati nga bw'ajja ku show ayimbayo ennyimba 2 n'ayogera ku byobufuzi ng'abyogera ku siteegi ate gye batamulonda kati yali ayogerayo byaki anti atunda kibiina kikiri kyenvuga nti ekibiina okikoledde ki n'akitunda Bukomansimbi n'agenda Bunyolo n'akitunda n'agenda Bugweri n'akitunda n'agenda Embaale n'akitunda wonna waakuba show aba atunda kibiina ne pulezidenti waakyo baaba ekibiina bakitegedde ekyo nti abadde akipromotinga ate tebalaba anti bw'oŋŋamba nti ekibiina okikoledde ki kati tutuuse ku bubonero obuli awo simanyi bwe bagabawo awo
Uganda yonna gitwatunze ekibiina kikoledde ki kakati akugamba nkikoze kwegamba ebimu ku byakoledde ekibiina bye bimu ku byakuleeta okuwummula music nze neekuwummula music neekuwummula omutambuza kubanga politics yasukka bwe batabagaana bababigika omusolo nga mungi twagala embwa twagala kano ke bayitamu twagala kano ka detectives nkutegedde mutabani wa Walukagga ekibiina kikoledde okumanya kitaawa ayitawa era mbadde mpulira ennaku nnyo ebintu byendaba ku social media ennaku zino mbu biki simanyi biki beera mugumu twawangudde dda kati ogumye wali wa mugandawo ntegeddewo nnyo anti oŋŋambye gurawundi ebitundu 60 ekibiina nkulaze ku gurawundi awangula nnyo anti Walukagga talina constituency mwezo district ezo nno wakisena nagikwata nga nnene eventebe zino district zenkumenyeddwa 6 Walukagga talina constituency gyatawangula wonna buli wajja bamuwabuwe kasita kaadi aba nayo naye abalonzi ba Busiro East mukitukole nga mwakikola ku bwa meeya wa Sir Mathias Walukagga w'omusanga tiikinga akagololaako tokasusa kabokisi ebisigadde mu bimulekere kati kampa abalonzi ba Wakiso ekyokukola abalonzi ba Busiro East waggulu president wakati naye otuuseeyo Honorable Mathias Walukagga wansi Honorable Ethel Naluyima batusibwe amanyi naye tetusobola kulondera bantu wamu ne tutayomba ennonda yo si yeyange bano abagiraagira mu kkubo abagenzi b'okukuma mwe tebakuma muliro abagamba mbwe wabukuma se bagumalayo ekyalo kyonna tegwaka nga aba experiment era nga bwekuma omuliro ne gugaana okwaka nga jukiranga nga omanyi ebyedda mu kyalo tukuma muliro kati ngoyinza ogukuma ne gugaana ne bakuyeeya bannaba kaakati tuli ku Smart TV wete wetandise programu yaffe programu ene kugenda kubekwata kuki kyoyagala twogereko kyetutambuza anti kati waliwo ebiri mu nsi bya music waliwo ebyokulonda kalulu kafuusa akalulu ebibiina bingi ebyobufuzi bizze ate abantu balowooza mbu nno ffe abali mu music tumanyi byabufuzi naye nga tubimanyi ebyobufuzi mubimanyi mulaba tubaddewo ebyobufuzi ffe twabimanya kuva buto nga tuli katonga ennyonyi buyita mu bbanga tugamba baayi mu kyeveni katonza gamba nti ye taata wewaka naye tumanyi ebyobufuzi kakati ffe abakulidde mu kyalo tujja e Kampala okukula ate tuli bagezi nnyo tunoonyereza nnyo okumanya so tutandise puroguramu yaffe eno tutambuleko mu byobufuzi manege leero tulomba ebyobufuzi abantu batukakase tulina okubanga bwe budde ebyobufuzi kati bye biriko kaadi naawe bankuba ebindabinda NRM egaba kaadi NUP egaba kaadi kati waliwo ekibiina kyenjagala ennyo kibiina ki nakyo kigaba wayingira ebyobufuzi olwa kibiina ki sirina kibiina naye waliwo kyenjagala ennyo kya PFF PFF yene erimu nalewo Ssemujunganda abambala blue ne white abo mbagobera nnyo kubanga mulimu abantu nga bana nga tebansobyangayo kintu na kimu mu bye boogera ne bye bakola Honorable Ssemujunganda talina musango Lord Mayor Elias Lukwago oyo mugoberedde talina musango Dr. Besigye gwe baasiba wa PFF ate eri ezana najja nankumbi ayo yavaayo bwe bakola PFF kati ne Dr. Lulume mayiga Dr. Lulume bayiga Kasajja wa Mwenge oyo naye mugoberera yesega wa Mwenge kwegamba alimu style bili Kasajja ate wa Mwenge Kasajja wa Mwenge kakati engeri yabo gyebatalina musango gwonna kusajja yange wadde siri bwa byabufuzi ntambula nabo nyenga ogoberera kati nno
ekintu ky'oyogedde nange ogenda kunnyingiza nno ebyobufuzi mpolampola mu magezi kubanze mbadde naconcentratinga ku music naye ndaba baasi endeka mundeka olina okutambula n'ensi kubanga tolina ekintu kyonna ky'oyinza kukola ng'ebyobufuzi bifu okitegeera era abamu abataasoma bulungi bitabo bino obuzibu bwali ku mbeera eyali mu ggwanga ey'ebyobufuzi kakati ebyobufuzi buli oba ofumba mmere oba oyera ku nguudo oba oli mu kyalo olima mmwanyizo ebyobufuzi bikukwatako kubanga eggwanga bwe litaba ddungi tolina kyogenda kukola kakati ebyobufuzi bya Uganda guno omusango tugusse kwani era kati nga ggwe bozze okutumenyeramenyera ensonga ezo ebyobufuzi bya Uganda ndaba byafuuka byangu buli agadde yabiyingira byangu yingirayo anti nze mbadde sibigoberera anti oba omanyi byangu yingira ekintu ekyangu okiraba kiringa kukwata ensene zagudde ku kyalo n'abadde agenda okukyala asooka n'akwata ensene kati ndaba byafuuse byangu n'atakwata ezindi zimulema ndaba buli muntu ayingira kati lwaki ndeesa akantu ako ebyobufuzi by'edda tumanyi nti obufuzi bwabanga bw'abannamagye ne bujja bakanso balooya bannamateeka ne bayingira ebyobufuzi ne babeerayo emyaka twagenda okulaba abasomesa Honorable Sseewungu bwe batyo nayo sekita eyingidde ebyobufuzi tode tukyali awo n'abayimbi ne bayingira ebyobufuzi tolaba nga biba byafuuse byangu si byangu nakiri kyosoose okwogera nti ebyobufuzi byali by'abannamagye era nakyo si kituufu nnyo kubanga buli kitongole kizze kikwatamu gavumenti bwe yeefuga Uganda bwe yeefuga 1962 October 9 eyasooka okubeera pulezidenti wa Uganda yali Sir Edward Muteesa n'afuga emyaka 4 teyali mujaasi si yayingira lwa bujaasi wadde nga yali mujaasi tenja lwa bujaasi teyayingirako ku bukulembeze lwa mundu wadde nga yali mujaasi sula ki kwe yajjira baalonda bulonzi bye batugamba nti ani yamubalira bagamba nti Obote yamubalira n'amugamba gwe yingire kati ebintu ebyo biwanvu sibimanyi nnyo anti nze nawulira bagamba bati nti Obote yamubalira kuba Obote mbwe yayagala okuwamba Buganda naye n'agamba kati kambalire ono ayingire ebyobufuzi nze mpambe president abaganda abaaliwo baateeka pressure ku bazungu abaali bakulembera eggwanga lino nga babagamba mutuviire twekulembere kati oluvannyuma lwa pressure nene gye baateekawo abazungu baabata ne bagamba okay tubakkiriza mwekulembere ffe katukole ki ffe katugende kati olunaku lwe baawanika bendera ya Uganda pulezidenti gwe bassaako yalayira yali Sir Edward Muteesa awo ntegedde yaddako pulezidenti yaddako okufuga yali Obote one yajja naye yawamba yajja na mundu lwakuba olubiri olwo nga ali ne musajja wa Amini kituzaayo ku kiri nti Obote yakutetenkanya alabe nga wamba president tawamba kabaka Ssaabasajja ne bamuggyako ne bamuwangangusa n'addukira e Bungereza kati Obote n'afuga emyaka gyali 7 oba 8 kale we mbulira babisomesa ku ssomero oba saatuke baali bakisomereza Amini n'amuggyako kati oyo ye munnamagye omutuufu yafuga nga ye munnamagye n'afuga naye nga bano bonna gye tuvudde baali bakwata mundu eyasooka Sir Edward yali mujaasi naye nga kweganga bw'ogamba nti kati gwe oli muvubi wa bivuga naye n'ogamba nti naye n'okubajja nkumanyi ekitekedde kati ne Sir Edward bw'ati bwe yali kakati ate Obote
oba yali yakuguka mu biki kwanza mpita bamwita dokita ate nga yali musawo dokita Milton Obote anza okuba yali musawo awatukwatamu oba yali dokita nga bw'olya dokita Kizza Besigye. Kizza Besigye dokita yennyini naamini n'Obote yali dokita si yali musawo. Amagye gatukuttemu. Amagye gatukwata okuva 1971 kubanga awo pulezidenti eyakulembera awo yali Amin okuva 1979 era awo ne wajja kati lule si yali wa amagye naye ng'era amagye ge gamuteekawo ge galonda ne waddako Dinayiisa si wa amagye naye ng'era amagye ge gakola ki gamulina ne waddako Paulo Muwanga Paulo gwe batwayimaga mu kayimba kusererera Muhanga Paulo Muwanga Uganda eshemerire corporation kakati oyo naye nakola ki n'atukwatamu naye ng'era amagye gali ge gakola ki ge galina obuyinza okumuteeka kugamba ge gali gafugira mu nsiko naye nga kaakati mu 80 ne balonda 1980 gavumenti ne balonda kati bwe balonda ne balonda Obote yajja ne yesimbawo Obote ng'ate yali yabakankabulamu emyaka 7 yajja ne yesimbawo kugamba yali yatuuba butuubi era kino kyentera nnyo kigamba abantu okujjako gavumenti si kintu kyangu Museveni yalwanyisa gavumenti y'Obote nga teweza myezi 4 n'ayingira ensiko naye okugijjako kyamutwalira emyaka 5 ng'alwana ne gavumenti ya myezi egi eno y'Obote ttu sookoddemu akantu ako yagenda mu nsiko ng'oli akafuga emyezi 4 oba 3 sijjukira basi tusomesa busomesa sibijjukira nnyo ne balonda nga baakagironda gavumenti Obote yakalayira mu kaseera ako nga bw'omanyi gavumenti bwe bagironda biki awo mukyakola olubagabaga oli n'agamba tekijja kusoboka n'alumba n'atandika okugirwanyisa kati ate awo okugijjako kyatwala emyaka emeka 5 awo Lutwa ajjirawa kati Lutwa ajjako muwulira wano yajjako Obote ttu nga byalimu science balabika baali muntu omu ebyalimu science omu yabbulukira mulowooza nako wayezo gavumenti kati tuzitwale wamu ndi byebyo emyaka emeka 5 kugamba Muzeeyi Museveni yakuba enkambi 2 gavumenti eno eya Museveni eriko ate yo yakafuga emyaka 4 yalwanira 5 eri yalina emyezi 4 okugijjako kyatwala emyaka emeka 5 kusigula nkongo kakati eno erina emyaka ameka 4 okugijjako okugijjako obujja omanyi olusozi oluli awo lwawa kakati ey'emyezi 4 bajjirako emyaka kakati kyembadde ngezaako okulaga nti kiri kyombadde oŋŋamba nti bannamagye baafuganya eggwanga kale kati gavumenti ya Museveni bwe yajja nga bayeekera bamaze okuwamba ogambye 1980 ne babaawo okulonda kati mu 1986 January nga 26 gavumenti amagye ga NRA National Resistance Army ne gawamba okukulembeze President Museveni n'alayira okukulembera eggwanga awo ne tutambulira mu gavumenti y'abannamagye emyaka 9 okuva 86 okuva 86 okutuuka 9 mwena weyajja ewaffe okusaba akalulu 9 kati anti
gavumenti ene ey'abannamagye ekyuka okuva mu bannamagye nga bakoze ssemateeka. Ssemateeka bamukwatamu awo. Wali tewaaliwo ssemateeka. Byali ya freestyle. 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 Okay. Kati mu 1995 batongoza ssemateeka ono afuga kati. Nga bamaze omukola. Bamukola ndowooza kuva 93 tuka 95 ndaba nga awedde. Kati olwo gavumenti eri ey'amagye neevaawo ne tulonda ne tuddayo mu kukuba akalulu mu 1996. Awo naffe nga tala tweta bukoofiira. Kati olwo amagye gafuze eki gavuddewo. Kati constitution eno gye baakola nga yo ereeta abantu bonna okuyingira mu byobufuzi abaagala. Tuvudde mu bannamagye. Kakati kye kikwewuunyisa kulaba bannamateeka, kulaba basomesa, kulaba bayimbi, kulaba balimi, kulaba baki, buli muntu wa ddembe kuba constitution emuwa. Eri ery'amagye kulwanagana kutta bantu byavaawo, kati kukozesa bwongo kutwala eggwanga. Kaakati ekyo nkitegedde nti gavumenti y'abannamagye 96 ne balonda constitution amaze okutongozebwa 95. Ne tulonda mu 96. Bantu ne babeeranga 7 n'addamu n'awangula. Constitution negamba emyaka emeka? 5. Mu 21 ne tuddamu ne tulonda. Era President Museveni n'awangula. Constitution egamba emyaka 5. Mu 26 ne tuddamu ne tulonda. President Museveni n'awangula. Emyaka 5. Ne tuddamu 2011 era President Museveni n'awangula. Ne tukomawo 2016 era President Museveni n'awangula. Ne tukomawo 2021 President Museveni n'akola ki? N'awangula. Awo namula ku TV ng'alayira. Kaakati tukomawo 2026. Tukoma 2026. Ebyofuzi obirabawa. 2026 kaasammeeme. Oba wedda kyenjogera tokimanyi. Nkitegedde bulungi naye. Nze mpagira na PFF. Siri wa PFF. Nenjiwagira. Nenjagala nnyo bannabyabufuzi. Balowooze nnyo ku ggwanga bwe liyinza okubeera nga President Museveni taliiwo. Nga taliiwo? Era njagala nnyo omuntu ampa ebirowoozo nti eggwanga liyinza kutambula bwe liti nga President Museveni taliiwo. Anti waliwo nnyo obutabaawo. Saagala nnyo aŋŋamba nti tugenda mujjako. Okay. Oyogedde kwamba negamba nti waliwo yo obutabaawo naye nga pate gyateeseteese weeri. Ati ekyo kyekyobulabe kye njagala balwanyise. Bano njagala bakyuse enkuba. Bakyuse mu nkuba. Enkuba eno gye baatugamba 96 Museveni agenda. Ne bajja 2 ne bajja 21 Museveni agenda. Ne bajja 226 Museveni agenda. Ne bajja 211 Museveni agenda. Ne bajja 216 Museveni agenda. Enkuba eyo mbadde njagala bagikyuse. Olwo omusajja batandika okutulaga nti kino ekibiina kye tukoze kirina enteekateeka ABCD kwe tugenda okutambuliza eggwanga after Museveni. Kubanga oba twagala oba tetwagala iyo gavumenti ye tebasobola gijjako naye ajja kuvaawo. Waliwo omusajja mukwano gwange ennyo yajja n'atugamba abeerukaya mwe mwesiime mweteeketeeke mugenda kulaba omulaalo ng'ayitawo agenda. Tugamba katulinde naye bwe ndowooza kizaali nkyawo. Ndowooza saa nga tulowooza bisoboka. Nga tebisoboka. Kaakati nno nkutwala kipayopayo. Obudde buno tulina nsaba omanyi bagamba anamma ababentereka ab'ebweru balye. Katusookere ku musajja atutuusa gye tuli. Samathi Olukaga Eva Smart. Muganda waffe. Muganda waffe ate nga mukama waffe ate mukwano gwaffe. Kwegamba muyimbi walinnya. Abadde kuba mmeeya ekisanja kimu. Kati wakadde kano
tuwulira agenda mu parliament kuba MP member of parliament Busiro East naye ono mwami Walukagga muyimbi wa linnya kifo kyagenzemu okuvuganya mulimu Honorable Sseggona omunnamateeka ye munnabyabufuzi munnamateeka omutendeke yakafuga ebisanja 3 kaakati tutwalemu awo tulabe kiki kyoyagala kwogereko okutubuulira otulaba wa tweraba wa oba ani omulaba wa kadi tugirina awo njagala ate okujjako nga batulimba omanyi nze ngoberera batugamba kadi okugifuna gulawundi ekuwa ebitundu 6 ku 100 bano abalonzi balina okuvaamu obuwagizi bwa bitundu 6 ku 100 ataana gali walala kaakati gulawundi nze mmanyi Walukagga agirina nga nyongerezaako awo katono nti essaawa zino bw'ova wano n'ogenda Embaale n'ogamba nti ndeeta mwami Walukagga okumulaba enkya mutwalo buli omu aziso n'atazina azeewola naye ate nti bw'ogenda n'ogamba ndeeta gwagenda okuvuganya mu kifo ku kaadi eyo tugende mu maaso ogambe kaadi tugirina mu ngalo mbadde njagala nkumenyere ebitundu bye batugamba enkaaga olyoka ofune kubanga ku 100 bw'ofuna 6 oba omaze okuwangula ne bw'ofuna 5 mu 1 kitegeera kubanga ate bw'oba pulezidenti batugamba bw'ofuna 50.1% oba omaze okukola ki okuwangula omaze okuwangula kati nkyagala nkubuuze manager ebitundu bino 6 tubipima tutya oba okitegedde kati bo baddira percentage yaabwe 10 kino ne bagamba 10 tukiwa obubonero 6 abavuganyiriza mwenna muvuganya obubonero 6 okitegeera banoonya 6 kakati atogenda gitwala yonna 6 ekifo okukifuna kaadi okugifuna mu nuupu gulawundi erina obubonero 6 naye mwenna abeesimbyewo muba muvuganye ye 6 tugamba 6 gye twalise 10 kya gulawundi kakati bwe mugenda mu kuvuganya kati baliwo abantu 5 kuba mpulirawo Honorable Sseggona Meya Walukagga waliwo omwami bamuyita Magoola waliwo omulala n'omulala bali 5 kati awo bwe bayingira okuvuganya awo ku gulawundi bali ku bitundu 6 bonna bye bavuganya kati tugeze bali 5 singa Meya Walukagga afuna ebitundu 3 ku 10 kweye 6 banna balekeddewo 3 abana nkulaba okitegedde kati lwaki nkugamba nti Mathias ateekwa buteekwa kutwala kaadi eyo awo njagala okuwulira lwaki ateekwa buteekwa okugitwala mulabewo bulungi bano abayi baffe ba Smart TV wano wetugenda kapa tumenyeremenyerewo akawonvu n'akagga kaakati bw'oba oyimba abantu abo abakwata ssente ne bajja ne basasula era be balonzi abasasula ssente ku mulyango bakulabe ne bakufuwa n'okufuwa kubanga oteekayo ebipande byo n'olanga n'ogamba mujje munda kati bwe baba tebakwagala tebajja jjukira bagenda kusasula kati abantu abo b'okulolaba nga basimba layini ne bakwata omutwalo gwe n'aguwaayo era be baba bakwagala kati eyo gulawundi bonna abeesimbyewo tewali avuganya Walukagga kubanga ku bonna tewali gwe bayinza kusasulira kumulaba aye akayimba ko bansasulira tundaba gwatonzikakanyeeko kati ono tubasasulira okulaba ng'ajja n'akuba mu Rose Garden ekyengera n'afuna abantu 8 nga bw'agamba nti kati ngenze
Nakawuka basasula bw'agamba nti ngenze Mmende basasula ne bajja ne bamulaba kati bano bonna baavuganya nabo aba bamaze ku gulawundi okitegedde eyo percentage amaze okukola ki okugifuna kati ne bakutwala ku phase 2 ne bakugamba ekibiina okikoledde ki awo nno ndabe wali akalipo ekibiina okikoledde ki kuba ekibiina kino kyekirimu bakwano b'ennyo n'abalabe b'ennyo kakati nabo ngendako obubonero bwawo kakashaji Walukaga yamaze ddala kaadi nze nali manager wa group gye bayita Vision Heroes emyaka 4 oba 6 mingi mbajjukira nga mutandika mingi ekimu ku byandeetera n'okupozinga omulimu gw'okuyimba n'emuyimiriza nga batutawaanya nnyo gye tukolera batyo okufuna olukusa okukola show naye ng'obuzibu buvudde kuno omuyimbi sita okufuuka munnabyabufuzi ennyo kati nga bw'ajja ku show ayimbayo ennyimba 2 n'ayogera ku byobufuzi ng'abyogera ku siteegi yate gye batamulonda kati yali ayogerayo byaki anti atunda kibiina kikiri kyenvuga nti ekibiina okikoledde ki n'akitunda Bukomansimbi n'agenda e Bunyoro n'akitunda n'agenda e Bugweri n'akitunda n'agenda e Mbale n'akitunda wonna waakuba show aba atunda kibiina ne pulezidenti waakyo baaba ekibiina bakitegedde ekyo nti abadde akipromotinga ate tebalaba anti bw'oŋŋamba nti ekibiina okikoledde ki kati tutuuse ku bubonero obuli awo simanyi bwe bagabawo awo Uganda yonna gitwatunze ekibiina okikoledde ki kakati akugamba nkikoze kwegamba ebimu ku byakoledde ekibiina bye bimu ku byakuleeta okuwummula music nze neempumula music neempumula omutambuza kubanga politics yasukka ate nga mukuba lunaku ku lunaku nga gamba kisannyalaza bye mukola n'ennyimiriza okutegeka bwe batabagaana bababigika omusolo nga mungi twagala embwa twagala kano ke bayitamu twagala kano ka detectives nkutegedde mutabani wa Walukaga ekibiina okikoledde okumanya kitaawa ayitawa era mbadde mpulira nnina ebintu byendaba ku social media ennaku zino mbu biki simanyi biki beera mugumu twawangudde dda kati ndabanga akamyufu ka NRM akaggwa kati ake NRM teka bakamala kuba yo n'abali mu kkooti ewaffe eyo bakamala kati twibino ebadde eri mu kulaba emisango gye baleeta naye weemaliriza erangirire naabukyo kiggwe bali batandike campaign kati waliwo ekirala kyenjagala okuwa NRM eyina ebitundu nga bwekuwa kaadi oteekwa kuwangula ki iyo oteekwa kuwangulawo kubanga abantu bonna abali mu constituency eyo baaki NRM kati district ziri ngenda kukuwa district 6 esooka nga Nuupu bwekuwa kaadi ogwa okujjako nga buuliko ekikyamu oteekwa okuwangula esooka Kampala nga nakwadde kaadi Nuupu bwekuwa kaadi oteekwa okuwangula district eyokubiri Wakiso Nuupu bwekuwa kaadi n'otowangula tuba twagala kukukwata otunnyonnyole obaako ebikulaba kiki ekiyakuga kubanga yafufugazaawo Nuupu naye kale Nuupu kibiina kipe kyaka ezo nagakuwa district 2 Kampala ne Wakiso Mukono ezo district meka 3 Butambala ewonalebo Ssemujunganda ewonalebo n'omusiraamu Muwanga Kivumbi district endala Masaka
lwa kijja kukyokubanga ezo district yazeefuga pateeyo basinga okugiwulira bagikiririzaamu. kale nange nkuwa district ya NRM gye nayiseemu jjo nga temuli kipande kya kalanda. Nakugambye ne bw'oba togimpadde nti NRM erina district nga bwekuwa kaadi babakwadde buwanguzi owedde okumaze okuwangula ezo ezirina nnyingi anti yerudde mu existence. Kati district nakugambye 6 wabulayo emu bagiyita Luweero erina yaani bwekuwa Luweero bwe bakuwa kaadi abanuupu oba ogenda kuwangula. Naani ali mu settings za kaadi ezo? Balina obukiiko bwabwe. Kaakati wano ekifo ekizibu okuwangula wadde olina kaadi ya nuupu mu ezo district zenkumenyedde tosobola kuwangula Lukwago bwa meeya lwa road meeya ne bakuwa kaadi nga yonna myufu. Kaakati kankubuulire kino abantu tebayinza kikkiriza naye njagala kikubuulira. Pulezidenti wa nuupu omulaba Robert Kyagulanyi bwe yeesimbawo ne Lukwago ku bwa meeya Lukwago amuwangula. Mbadde sikimanyi. Wabula ate Lukwago bwe yeesimba ku bwa pulezidenti nga yeesimbyewo ne Bobi Wine ate Lukwago ayinza okufuna obululu 4 bamuwangula nnyo. Kwegamba buli omu alina amasannyalaze ge wegali. Kati wano Kampala twagikwasa Lukwago ne tusirika nyena atukanka budde okutuusa nga pulezidenti Museveni avuddeko tetusobola kukyusa wano ewa road meeya paaka nga pulezidenti Museveni avuddeko si ye pulezidenti kyembuuza kubanga ye yekka asobola okumeggana n'ebintu byabwe. Kyembuuza omuloodi Erias Lukwago mission yavuganya pulezidenti Museveni mu Kampala. Road meeya atavuganya atya pulezidenti anti ogambye nti okumutta pozi ng'oli avuddeko. Policies za gavumenti zereeta mu Kampala enkyamu omuntu asobola okumeggana nazo ye Lukwago. Ne bagugamba wali tugenda kukolawo kino ne kino ne kino nga ye aba yakirengedde n'agamba ekyo tekijja kusoboka kubanga wano mu Kampala Jennifer Musisi we yabeerera executive director balinda oba baali baagalamu bantu kikaaki simanyi kuba abantu bonna baali bagera bayiwa baamenya obukonteina bw'abantu bonna baabagoba simanyi ntunda ku nguudo simanyi biki ng'ekibuga bagakikola birala naye abantu bonna okusigala ng'agamba nange ngenda Kampala kukola nadda n'3,000 Lukwago alwaniridde abasuubuzi abatembeeyi abatakisi. Kati njagala nkuwe ne gundi endala nga bw'ogyesimbako si ya nuupu eyo mu district zino zenkumenyedde ekifo ekirala ekyakira municipality kira waliyano Ssemujjunganda omwogezi kakati Honorable Ssemujjunganda ne buli wootuuka mu Uganda n'obuuza mpaayo ababaka ng'omuntu nno tamanyidde ddala na byabufuzi ali awo fala bali waffe entuuma batamanyi byabufuzi nomugamba mpaayo ababaka mu palamenti 3 ajja kugamba nti waliyo Honorable Ssemujjunganda kubanga ne bw'oba gw'osembayo okutegeera Ssemujjunganda okola ki omutegeera kakati eyo constituency tewali ayinza givuganya naleba mu ranking ebiseera bino nti akoze nnyo omulimu anti omuntu yenna ajjaawo ewa Ssemujju baba bagenda muwangula flat ng'etteeka kati mu zino district zengumenyeddwa 6 ebyo byebifo ebitali bya nuupu si lwakuba nuupu tebajagala naye bano abalimu tebavuganyizika era omuntu ajjaawo n'agamba waggulu pulezidenti Kyagulanyi
tukapapula alonda n'alonda Kyagulanyi Nuupu n'akkirira ku mubaka n'agamba omubaka omusajja wa constituency Ssemujju si Nuupu n'agamba omubaka omukyala Ethel Naluyima Nuupu ali mu Kampala Wakiso kira municipality Kampala Wakiso okitegedde bwe balonda wano alonze Nuupu waggulu wano wakati najja ku PFF wano wansi najja ku Nuupu nga sinnamulaba waatiikinga ku baasi ate baasi wano weeri Kampala ate yaninga ne State House eri mu Kampala nawe eri lwaki munakukwata baasi tugikwasa ekibuga baasi nedda ssebo mwera gikwasa Uganda yeluyika egende Kotido nedda ssebo kijja kusoboka ananga mbagate kijja kusoboka genda Kotido kati ngenda kuzza katono emabega obadde oyogera ku Muloodi Meya Lukwago nalabye muganda wange onaleo bali mwezo Nsubuga nga azze kuba meya wa Kampala omulaba wa bali mwezo yawumudde yawumudde nga tanaba kulitayalinga yawumudde by'obufuzi yenyuse yali ekanyinyukire wano ate nalabye omukulu wa mukama wange Eddie Yawe chairman Nyanzi nga azze Kawempe South bwe bityo azze Kawempe ayinza okuwangulawo waliwo ani wagenda okuwangula waliwo Kazibwe Bashir teyakoma nawo yamenya mujjanje ekkala yabivaako onalewo munyagwa nalabye ng'akomawo yakoze ekibiina ky'olusani yakulya ate agenda kuba pulezidenti atajje ku bwemupe agenda eri waggulu kumalayo wane tugambe yawummudde naye ndabanga yawummudde kubanga newawummulayo n'ekibiina kaakati ebyobufuzi bino nze mbadde ebyogedde bina mbadde simanyiko nekimu kati ogumye wali wa mugandawo ntegeddewo nnyo anti oŋŋambye gurawundi ebitundu 6 ku 100 ekibiina nkulaze ku gurawundi awangula nnyo anti Walukaga talina constituency mwezo district ezo nno Wakisena n'agibata nga nnene eventebe zino district zenkumenyeddwa 6 Walukaga talina constituency gy'atawangula wonna buli wajja bamuwabuwe kasita kaadi aba nayo kati gwe bw'oba tolola nti weemaya n'agamba nti kaakati omanyi kati kaŋŋende Mukono South nagera n'agulayo akapoloti awo n'azimbamu n'agamba mumbeera bamuwa kakati kambeere mugumu awo kwekyo kasita kakati nkugambye ekibiina okikoledde kinkulaze byakikoledde akipromotinze buli wakuba endo ebyobufuzi obimanyi kwenkanawa awo nawo mbadde sikubuuzizzaawo wemanyi kwenkana awo nawo waliwo obubonero Walukaga yatandika okuyimba ebyobufuzi ndowooza oba 2 yatandikira ku luyimba ki ebyobufuzi Uganda esaana kuviira luli awo mu 2004 twali tuvudde mu muntu gubadde lwafiiriza ze ntambi ezaddako Uganda esaana kuviira amenya ebyobufuzi abitandika kitegeeza abimanyi empologoma ya Buganda yalidde mu ttama yawuunye netugamba mulonde abantu abo abagoberera ebintu bya Buganda wano mu Buganda namulabye bulungi omutanda Walukaga yakamala okuyimba ensonga Ssemasonga 5 kakati ne bannabyabufuzi bangi osobola omugamba nti menyera Ssemasonga ezo 5 noba tomututte n'omugamba mbuulira amanya ga Kabaka 5 gokka tebamanyi ajja nakkuba essimu kati emmengo amanya ga Kabaka 720 n'amakulu gaago emmengo obuwangu kaadi yagiina empologoma yamukwata mu ngalo nemusiima lwa kuyimba ebintu ebyamakulu kati
gwe ngulira kadi ategena mulemeti ya ground agisomeseza nga ayita mu nnyimba ate muganzi ku ground ekibiina akikoledde nga ayita mu shows zakola wonna wayimbira awo katuteeketeeke bizibu byaffe ku mmeeza ogenda kumutuma bizibu ki nedda singa omulonzi ng'owange nyigaayo ng'owange mba nyina okuyitayo kasitani wali kumpi boda ya 10 kati olaba Honorable Kayemba Solo be bantu betubadde nabeeno mu music akoze bubi sinaba kulambula bukomansimbi gyakoze naye eno ekintu akikubye bulungi kati nze siri bwe bukomansimbi ne mmanyi nti akoze bukomansimbi si bukomansimbi tebamulonda kubeera ekutugogola myala era ne gavumenti eno n'ekizibu abantu tebabasomesa bye balonda ebintu by'abakansala ate baagala bivunaana MP alina kuteesa mulaba Kayemba Solo mu palamenti ng'ayimiridde juzi ku tteeka ly'emmwanyi yeyimirira oluzungu n'akasuku luzungu awo n'agamba nti kigenda kusoboka wadde kyasoboka naye nga eddoboozi lyakoze eki aliisizaawo ate nimuwa mwagaza ki ngenda gana munoonyezeko akalulu bukomansi nze sifa ku bya bibiina noonyeza muntu kalulu okitegedde kati nze bannabyabufuzi mbagoberera nnyo nye tufunire ekibiina buli muntu kyabaawagira nkyanoonyereza ku PFF lwaki otandikidde mu kyakamerawo anti nkulaza abantu bange ofiira ku bantu bo oba oyingira kati bwe nali nzija mu music nasooka nemanya nze njagala Basudde okitegedde Basudde akola biki era netambula nani ne Basudde era olaba bwe nayingira mu bidongo nayingira mu kibiina kya Kiwanuka Fiina mutabani wa Basudde era Basudde yantwalayo waaba Kiwanuka oli wa mukisa okitegeera kati n'ebyobufuzi njaga biyingira nga mbyetegereza nze omusajja Lukwago yakola ebintu nga bina nga sibirabangako mu byobufuzi ekisooka bwe yali yakawangula obwa Lord Mayor Jennifer Musisi yamuwa omusaala gwa miliyoni oba 32 oba 38 ekimu ku bibiri ng'executive director yagerekera Mayor omusaala ebbango baali miliyoni 38 oba 32 n'agamba tekisoboka ezo sente nyingi nnyo ng'abantu betukulembera bali bubi wali okiwuliddeko ekyo naye kenyini sobola kukyoga yazigaana n'agamba mulina kumpa miliyoni 18 omwezi musajja nnyo muzira okitegedde mbadde sikiwulirangako kakati ekyokubiri okubeera mu KCCA emyaka 5 emyaka 5 wegiti novaamu nga bwe babikkula empapula esaidi eno tebalabayo Lukwago ne babikkula eno tebalaba Lukwago ne babikkula naye nga bakunoonyerezaako tebakwagala nga tebalabako kyewakoze kyokka nga sente za Uganda zonna zitudde awo tebalabako kyeyakoze tewakutteko ku ssente ezo kati emyaka 10 nga takwata ku ssente ezo ez'omusaala omusaala gwalina okugufuna ez'okuddaabiriza giramu nyigaayo kintu kidogo talina waakwata takwata ku ssente musajja muzira nnyo kaakati n'ennyumba nze mugoberera nnyo era kyegga nkyetegereza PFF eyo yinza okufuuka owa PFF kaakati bwe yamala n'ogyayo kaadi oba n'obatiikinga nsooka n'enfuna kaadi identity kaadi y'ekibiina n'obeera memba nembeera memba n'endyoka ntiikinga kaakati bwe yamala yalina bannabyabufuzi batambula nabo ng'era bwe mutambula olugendo ne banno Lukwago
buli munnabyabufuzi gw'owulire yamukyawa ateeka okuba yamuleetera ddiru n'agigoba. Wano tubba bwe tuti bw'otiikinga n'osayininga wano tubba bwe tuti omuloodi kati wano gondaasa era ddiru yange gye ngoba kati gwe njagala onyambe ogambe bwoti oba onyigemu wano oba baako kyonkolera bwekiti nze nfune n'agaana kati oli n'agamba omusajja omubi okitegedde n'alumba leediyo n'amwasa n'agamba omusajja namukyawa nnyo kakati buli bw'obanga olwanirira ggwanga lino kutumbuka nze naakalaba gavumenti yazzi bbiri nga bazikulembedde nga ne pulezidenti Museveni yali badde yeebuuza kwabo abantu tusobola tutya okumalawo obulyake. Basudde yakimbako n'agamba enguzi kulwayo nkyamu naye mu nkola ey'obuntu kigambo kutta kuliso nkibulwamu akabi konna. N'agamba nti oyinza ogimpa nga ne gwewaabira agimpadde kati awo nkole ntya. Anti mu nsi erimu enguzi era bwe kiba kati kyevudde nkulaga nti gavumenti yazzi ekyobulyake tukijjemu manager tekiyinza kusoboka. Tebusobola kuvaawo enguzi tesobola kuvaawo. Oli mulwadde evaawo etya kati oba oyagala enguzi kankulage obadde osooka nombuuza nti bitongole bimeka ebyo by'ogamba oba gavumenti mmeka ezo z'ogamba ezitalya nguzi gwe z'olabirako. Kyoba otubuulira gavumenti mmeka ezitalya nguzi z'olabirako etasoboka etalina ddagala. Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga nga tannajja Mmenga okubeera Katikkiro baali banyigamu era okunyigamu okwali Mmenga awo nga tukusaaga empisonga y'amaanyi. Kati bwe yajja naggala buli kasekeso konna ke banyigamu konna n'akaggala. Tewosobola kutwala siringi 100 awo era abantu bonna b'owulira abalwana ne Katikkiro yabanyiga. Ebitongole byonna yabisensera. Kati ogenda n'owulira abantu bawogana boolaba ku mitimbagano abo abawogana ne Katikkiro yabanyiga. Tebalina kukusaba tobula kutwala ssente zaalaali. Yagenda okujja Mmengo nga baminisita tebafuna musaala naye nga bavaawo bagagga Mmengo gamba nga bafundako n'okubanga nga tebafuna musaala. N'abagamba teri muntu afuna akola mulimu nga tasasula. Ababba nnyo njagala musasulwe. Okitegedde kakati ekyo kye kitongole kimu ekyokubiri KCCA. Omanyi ye ina gundi bbiri. Waliwo KCC ne KCCA. Byonna bali mu kitongole kimu KCCA. Ne mulimu oludda lw'ekikugu. Waliwo departments bbiri. Oludda lw'abakugu lwe lukulemberwa executive director. Kati oludda lw'ebyobufuzi lwe lukulemberwa road mayor. Kati eno mu ludda lw'ebyobufuzi tosobola kubbayo siringi 5 wadde nga mu lw'ebyobukugu osobola okuzibba babba atetenkanya n'okola naye bano bannabyabufuzi bonna era bw'oba ojjukira ekisanja kya Lukwago ekyasooka ku bwa road mayor ekyasooka nga bamugjamu obwesige ng'abo bonna bamugjamu obwesige yabanyiga yabagamba tewali kutwala togenda kuzifuna etalimbiwandi wano tetubba okitegedde kati ebyo bikulaga nti enguzi esobola okukola ki okuvaawo. Kati ogumye omutima nedda anti nze olulimba lwa Basudde lyayimba olw'enguzi Corporation ne Basudde alinawe yagamba nti emmotoka ng'oyimiriza kagivuga n'ogikebera oludda eno bw'ogimala n'oludda luli ng'ekiramu ekisinga ku mmotoka eyo ndabirwamu n'emitta era third party yiseeke k'ebbanga. Kati ate nga bano basobodde okukola ebitongole bibiri nkulaze gavumenti y'e Mmengo yagoba enguzi nga mu gavumenti etwala eggwanga lino ekikulembera nguzi
naye yo nesobola okugamba ffe tetugenda kubba naye tukole kwegamba kyotegeeza ti singa gavumenti eno ejjuddemu obulyake ejja neesembeza omukugu Katikkiro wa Buganda nemwebuuzaako tukoze tutya okujjanjaba wano awo nzikiriza enguzi ne basembeza n'omuloodi Meya Erias Lukwago abo babiri obateeka mu gavumenti ya NRM obulyake n'obuguba twongereko owokusatu twongereko nalewe Ssemujju Nganda mulaba nga musaale kati Ssemujju Nganda nabba ki nedda kuba n'ababiri naye abeereko onalewe Ssemujju Nganda ate naye yatulaga muzibu nnyo tasaaga bweno mu State House kimanyi bano bayeramu batwala ssente bwe ziti oyo naye ayinza anti tuba tugenda okufufugaza kaakati abo tujja kusaba abakulira eggwanga lino okugyawo enguzi bayambisa abakugu bano basatu tulabe nga tusobola okuteega manye nti omusala gwe gwa mitwalo 2 ngubajetingire ninde omwezi ogubbi ate nno munnange abantu ensi bweyingiramu obubbi oba omululu ebanga omwana aluvubanira emmere gy'ataali kakati ebintu omuntu bye yeetaaga ku nsi si bingi nagira n'alekaawo omuntu atuuka n'alwana nnyo ng'alina agazimbe agawawanvu mu Kampala naye ng'agamba era n'obuzimba obulala yaba aguzimba naye nga n'abiri ge yamala tagalinnyanga namu tagalowooza esente zigasoloozebwamu nazo tezimugasa ayinza n'okulaba gye yagazimba nkulaga ebintu bino omuntu alina ebizimbe 4 sente eziva mu bizimbe ebyo tezimuyamba kubanga ye ebimwe byeyeetaaga yabimala era alina wajja sente ezibikolako naye ng'alwanako okuzimba n'oguzimba ogw'omunaana nagwo gube okitegedde waakiri abalala bonna bo bafa enjala bafe naye yabe n'agazimbe g'10 agatana mugaso kaakati waliwo ekibuuzo kyembeera njala okuzzaako waliwo enkola gye nalabako emabega awo oba tugigendeko oba tugiveeko gye twaliise ya fundraising ogitegedde enkola y'okuyisa akabbo mu kkanisa mu byobufuzi bagisimbulizaako gye notuna ebibiina waliwo ebibiina ebibaddewo nga binafu gamba nga si binafu naye nga tebirina maanyi nga ebibiina birooge birina nga Jema Justice Forum tulina FDC tubaddewo ne DP nga tebijja contribution mu bantu bamemba baabyo ekintu ekyo nakyo abantu baagala okukibatangaaza kyavudde ku ki anti kuba ekibiina kiri si kyekinaku nnyo emabega eri ebibiina by'obufuzi bibadde bifuna ssente ezibiyimirizaawo okuva mu oba kiyite kitongole kibayita iPod okitegedde kakati bano abanuupu baalabayo obuzibu mu iPod sibumanyi ne bagamba bavudde mu iPod tebajja kugibeeramu kati oluvannyuma lw'okuva mu iPod ng'ate era ekibiina kirina okutambula kyetaaga ssente kati kye baakola ne bagamba nti atwogere n'abantu baffe abasobola bakole ki baleete ssente bukadde 10 bukadde 5 bukadde 2 tewali gwe bagamba nti leeta kuba naye oli munnayuganda oyinza okuba toteekangayo siteekanga esimu na byabufuzi biri si byabufuzi biri bya ggwanga ebiriwa ebya nuupu bya ggwanga lino anti bw'oba oyagala eggwanga litereere ng'akutereeza eggwanga okulaba mu nuupu twalayo ssente naye eggwanga litereere kutereeza eggwanga okulaba mu nuupu twalayo ssente nga nze madde ngamba nako kalibadde ga debate nti abaagala eggwanga litereere abatwala mu nuupu mutwale abatwala mu Jema mutwale abatwala mu NRM anti Jema tennasaba bantu baayo ate yo oyinza okuyisanga nga yo mu iPod gyeri era nga bagiwa ssente okulonda kwa Uganda nga nuupu emaze okugaba kaadi kikyolaba ekiddako waliwo abagenda okufa
Okyogedde bwete manager. Nuupu lwerangirira. Ekaadi ya Busiro East Sam Mathias Walukagga agikutte. Kaadi y'e Nansana Zambali Bulasiyo Mukasa. Kaadi y'egindi gundi ne gundi agitutte. Waliwo abagenda okufa. Okalaga. Bagenda kukutuka bafe. Oyagenda kubwatuka omutima mulundi gumu. Kati ntunuulira kaadi eno ey'omukyala owa Kampala. Malende. Kali Kamalende kakazi kattuka. Kikakoze eki? Ne Malende wali emboozi gye namuwulirako. Baga nti Shamim Malende taagadde kukolera bantu. Buli kugira bw'ati abeera mulwadde. Emboozi nagisangusa yakalwala emyezi nga 8. Ebiseera byonna byennegamba ng'ayagala oli omusajja yakyogera. Yali ayogera mulalu. N'ayagala okujja mu bantu. Banne mulaba mbadde mulwadde. Kati kangubuulire mu biru. Waliwo abantu. Omanyi kati amawulire gaayangu. Oli akwata essimu ye. N'agyetunuza. N'atega wali n'agaana nange kanjogera eri eggwanga. Naye nga byayogera tabimanyi. N'alimba bulimbi. N'oteekayo. Era n'afuna abamuwuliriza. Naye Shamimu Malende yakola Kampala. Kubanga nze manyi nti Honorable Nabiira yawangula akalulu ka Kampala 2026. N'akomawo 2011 n'awangula. N'akomawo 2016 n'awangula. Ebisanja bisatu. Naye nga n'omuntu ali awo munnabugabo osobola omubuuza ndi MP wa Kampala yaani nga tamumanyi. Kati kana akakyala ne kaze emyaka giri ena. Buli muntu amanyi Shamimu Malende. Era akoze. Namunyina we namulabye nga bakola ki? Ng'omulaba ayimirira naye ng'akava mu ddwaliro. Kati omuntu asobola okugamba nti gundi alina obuzibu kankanane naye. Oyo omuwala nze namulabanga wali ng'asoma ekawempaawo. Ajja alumirirwa abantu. Kubanga mu bubaka wa Paalamenti talina kinene kyagenda kukola. Naye ffe twagala okumulaba wali ku floor. Bwe baali bagira etteeka ly'emmwanyi yasituka era bulwadde bw'avaawo. Abo abantu bamugira mbuno yeerwaza. Baamukubira awo. Manager, pulogulaamu eno mbale nsaba tugiddemu paati tunga kaadi bamaze okuzigaba. Tujjukize abantu ne twagamba bwettu. Kati abantu ba Busiro East babuulire. Omubaka waabwe Mathias Walukagga atali mu kubuusabuusa bagenda muwa kaadi. Bwe bamala omuwa kaadi kati mbadde njagala bakikole nga bwe baakikola ku bwa meeya. Omanyi yawangula gundi polling station zonna ku bwa meeya. Namuwulira ne muyozaayo embeera twali mu ya lockdown. Si yawangula buwanguzi kabo. Be yavuganya nabo yabawangula ku polling station zonna. Kati njagala neera kuba yo kaadi agenda gifu. Ebigaba kaadi obitegedde? Obimbulidde ne mbitegeera nnyo. Waliwo ky'atalina? Byonna abikoze. Kati ate bamujagala bali abalonzi bamuyiira obululwera nga bwe bakola ku bwa meeya awangule polling station zonna. Nagendayo ne musange nakoze ku office namukima waka ntugenda ku office ngamba olaba ku bwa meeya buno ekifo ekitonotono naye nandaba oguzimbe gwazimbye awo ssebo omugenda okubeera ng'omukulembeze bwe. Oguzimbe gwazimbe nagamba ate kati asi abaguzimbye abalonzi temubabuzaabuza aba akulembedde okuzimba kubanga si yakudde mu nsawo wabula kanso ye yayisa ebiteeso ebirungi ne basobola okumaliriza ekizimbe ekyo ku mulembe gwe. Kati nga banenya Pulezidenti Museveni oluguudo lw'e Nateete. Ate ye alina amaanyi mangi kuba omusolo gwonna gugwe. Kati atuula ne kati wana atusolooza. Museveni ali mu kutusolooza. Kakati atuula ne kabinenti ye ne bakozesa ssente ezo. Abo bo tuli batuufu okuba bangi. Naye bano abalala oluusi baba tebalina ssente. Kati olwo ekibuuzo manager kye nawulirako nga bagamba Museveni tayagala Buganda, tayagala Baganda, tabaagala.
n'agenda e Mengo n'agula ettaka. Ebyo si bituufu by'oyogera. Ebyabataka. Ebyogula ettaka si bituufu, si byagala nabyogerako. Ye yabigula ettaka. Saagala yateera muntu agamba nti President Museveni tayagala Buganda. Anti nze mbirawo ku social media. Bye biri bye nakugambye nti abantu akwata essimu ye n'akola ki? N'alimbalimba abantu. President Museveni Buganda agyagala. Kubanga tosobola kufuga Uganda nga tofuga Buganda. Fuga Uganda nga tofuga Buganda. Kyosooka okukola ng'onoofuga Uganda. Osooka kufuga Buganda. Kubanga bw'okasita okwata Buganda. Buti disitulikiti ziri oba 10-11. Uganda oba ogimanyi. Eza Buganda. Ziri ndowooza 2. Eza Buganda ziri 28. Bw'omala okunyweza disitulikiti eza 28 eza Buganda. Uganda ogimaze. Zinaaba n'Abaganda bwe bagaana togera kufuga Uganda. Kubanga eggwanga Uganda liva mu Buganda gwejjako B. Kiba Uganda. Ekigambo Buganda ojjako bujja B. Kiba Uganda. N'ofuna Uganda. Kati tebakolangako bukole oba buteeso oba Bululu. Kiri Uganda eva mu ki? Mu Buganda. Kati bw'oba oyagala okufuga Uganda bwe bali baleke n'obaleka bwenyweza bano Abaganda bokka omaze. Kyo nakyo mpulidde kipya olwaleero. Kaakati n'obwekityo kiba promotion zatwanjulidde ensonga eno tubasuubiza okudda nga bwe tubabuulidde wammanga awo. Naye abalonzi ba Busiro East mukitukole nga mwakikola ku bwa mmeeya wa Sir Mathias Walukagga w'omusanga tiikinga akagololaako tokasusa kabokisi ebisigadde mu bimulekere. Kati kampa abalonzi ba Wakiso ekyokukola abalonzi ba Busiro East bo banoonya mbuleera eggwaggulu President Kyagulanyi wakati naye otuuseeyo Honorable Mathias Walukagga wansi Honorable Ethel Naluyima batusibwe manyi nti tusobola kulondera bantu wamu ne tutayomba. Ennunda yo si ye yange. Nze ndi munnaggwanga. Anti ennunda yange eri bweti. Waggulu omwana w'omulaalo. Wakati Mathias Walukagga. Wansi Ethel Naluyima. Ogamba baawa? Nondera Busiro East. Bw'oli bwogera okulonda? Bwentyo bwe nnonda. Ate sikikyusaamu. Nedda se. Ate wano nkugoberedde emirundi egi. Wadde ogumu gutukakatako. Nze siri wamu. Nkugambye mu byobufuzi nkyanoonyereza. Naye akalimi kange kagenda nnyo mu bbulu. Mu PFF. Mu bbulu. Nange kannoonyereze ndabe kagenda. N'olwekyo bannaye mubeere bulungi mweraba.